Ita kati ane utandiko cho mukwana. Ita yoko akapanya. Mukwana nungamba, how are you? I like you. You're beautiful. You're this and that. Sibe mtu mtulimba. Au ne we mola muka. Nombuza. Ereta manyachi. Ola byendi sen. Mugamba mutya abali Kachumba TV. It's me, boys. MC Prince Ivo abali ku Kyamuka TV. Kansibe bitambulira bulungi nnyo. Gwe wenna hali eyo osobola ofuna eswani kya Azam ku mitwalo 9.9 ate ne osobola okulaba Kyamuka TV channel 362 wokka strictly ku Azam TV Azam decoder noberanga osobola okunyumirwa ate Kyamuka ku makya kuva saa 2 mpaka saa 4 n'ebintu bingi nnyo ebiriko kuliko Rio Girls of Nansana kuliko Baksimba obuzannyo kazannyo ku kazannyo wosobola obusanga wokka ku Kyamuka TV ate no kusaidia Kachumbali gaba masavu merere na yenga ndine Anita Da Diva Diva wa Fangon abasajja banga abali ku Fangon kasooke mbatumireko muri Uncle Julio Uncle Chozenike kati bangambye manager kitufu bonna kolagana nabo Chozenike Kabadia Musudani Sean Styles habanji nyobe benera biddao temunyigira kadata abali ku kitimba lita wa Alien Sala wa Alien omusime wa Konde Remy Chloe banji nyobe sobola kumalayo mugamba mutya kansubire ebitambulya ddala bulungi nnyo bomba nawe nkutumiddeko oli awo ku TikTok kintu kikwasaganya bulungi nnyo finally nfunye diva wa Fangon ebbanga libadde ddene nnyo finally mulina ate tugenda labanga ekintu tukiteeka ku level endala aba Fangon mwenna kati nsumuludde era mugenda beera mulabye ebyakabi kutuusa ku ddala eriddako munegatte kutwanirize omusime wa Fangon obutongole tukwaniriza ugamba oti je ndi ogamba oti bulambu yagala wajikubye ojimanyi nabadde ku kitimba nga kyenyenya nita wagenda emukono abantu bali bafudde ate si wokka wangi nze nakubanga bukubi nga simanyi na bifo we tuli Allah tuddeyo emabega akatambi tukatandikira emabega Anita Da Diva yani omutuufu yavaawo abamuzaalawo Anita Da Diva yonugula bawana atudde wano akubbe ngoma ziri kalasa mayanzi yaveeyo Kasese gyasibuka ennyo gye yakulira ennyo wakulira Kasese oyingira ddi ekibuga 26 oyingira ekibuga ngomaze okusoma kusoma tekwaggwa byatabukamu awo akoma mu kirasi S3 bitabuka oyingira ekibuga otuukira wa atuukira mu Ndeeba waliwo omusajja muganda wa Litojjo Nsolonkamba bamuyita Lion gwe natuukirako awo nembeera naye yalina group ya karaoke nera kubanza karaoke nali simusobola nga bwomanyi nembeera nabo nno nembeera naye oyo Lion nembeera ne mukyala we bali bamuyita Luyita nga yafumba ne tulya nga bwomanyi awo we natuukira ntandika haso kibuga oli yali alina group ya karaoke gwe n'ogaana giyingiramu saagaana nali sibisobola naye nga Lion yansiima oba ali Wabula Lion bannange simanyi nakumanya omusajja ojjali naye Litojja mu brother we yamanyi gyali nja mubuuza wande ekitegeeza empologoma eri mu kika kuba noono mpulira olugumanga Allah we bali nnyo ate oli muka be bana bali mu luyimba lwa netta nkuguddemu aba baali bazinaga amazina beebo ni karaoke nganda bangamu angu alingeera nga bino bakuba oli obudda mu nnyimba z'abantu balala mpozi alimo waliwo mpozi party wabeeramu owebuseegu mpozi nga weyakulemera nali nkyali mwana mutunga balina bidi nga sigisoboleyo nga bamanyi kusula buli lunaku kabaala nga bagenda ne bayimba nga sibisobola naye mukyala we nga yansiima nga mpeera awo nga tewali tabu oyingira otya Dream Girls kati awo twali tubeera mabega wa Volts ewoyo guy nengendako mu Volts lumu ne bakwano bange bwe bantwala nebya kilabu nga simanyi n'okuyingira twegayirira nnyo ne bagala temugenda yingira muri bana bato bamuddayo okusomera
tugamne tusaba busabi tuvudde wala nenga tuva mabega wa volta ja kuddayo mutuyambe tuvudde wala tuyingire kuba nali sina mviri nga bomanyi kati awe nayingira nasanga Emma Carlos unasangira Emma Carlos omumanyi nawe nandaba nangamba gwe oli otakonze jende ye actually Emma Carlos yatuyingiza mu volts bali baganye yabagamba muyingire yagiragayo ne batuleka ne tuyingira twali ku mulyango kati nga asabe namba nasina simu nali mwana muto kati ngenamba ja kusaba ya promoting music oba yakuyambako yangamba osobola kuzina ne mga nsobola naye simanyi nangamba so kuyimba ne mga nsobola ko ye Dream Girls ojimanyi konze njimanyi nsobola okutwala mu Dream Girls konze abana bawala ba Bobby Wine ebisale twali tubabita ba Bobby Wine nangamba kati nansomere namba eya Eddie yawe mu mutwe nenjikwata nakati nkyagirina tewalina simu talina yagisoma busomi yagamba nemga sirina then nga wokuwandika tewali nangamba obungi kusomero nogikwata konze njagikwata nansomere ya Eddie yawe nogikwata nakwata eyo nga sifa enkeera nabeerawo ko samala samukubira that time nemala kale nga bumanyi wali we nali mbeera nga nina okuyiiya kiddako nenkubira Eddie yawe nayogera nange nangamba jangu ku Dream Studios kamosha ninyendayo nitutandikirawo munene n'ogw'omukisa simanyi lwaki banna bwatuukayo bakuweerawo awo wennyini ne bandaga ba Dream Girls abalala baaliwo bagenda bo abo tetwakola bagenda bakubyemukko oba tebakola nga bwomanyi zali auditions mu kaseera ako twalimu bangi naye ebyaliwo nga bwomanyi nti buli omu abaako nekyayagala ne batasobola ne bagenda tulekamu basatu netukikuba ani bakwano bange abo benakuba nabo toyagala tubogereko okay mufulumya akayimba akasooka kalero weekend yako kajuka akafuluma na 2008 kikasooka kunninyisa ennyonyi yasooka UK tugenda ne tugikuba then ate waliwo bitatambula bulungi nga bumanyi ebyabawala ate tukwatagana eva tovala nzisibera nnyo na mu bawala bannange abawala bakutamya endowooza tutawaanya bakutamya obulamu sinyo sigamba nti bantamya obulamu bati abawala kituufu kiri tuli basumbuyi kati nze ndigeto yuti ekyoba omanya nsobola nnyo obeera ne bana abavubuka naye abawala abo sinnyo nga bomanyi like babeera mu bino tenze mukuba oluyimba mugenda n'ebweru nga Eddie yawe ye manager ki ekituufu ekyabaawukanya ate ekyatwawukanya nga bwegambe tuli baana bawala bulimu abalina byayagala okukola ne tutakwatagana kati nga tulina okwawukana naye tetwawukana mu bubi nti we are enemies no we are friends actually betwesanga twebuuza temuli mu nsonga z'abasajja kuba ebiseera ebyo mwali bawala bato nga munyirira musanyusa okulaba nga omusajja yena yandiyeetaze okubeerako mu Dream Girls nze nabeera mu Dream Girls tetwayombako nze saalabako na boyfriend wono nti wuuno twali baana bato nga buli omu yeekweka naye akantu kenga naye walinayo akantu ebiseera obadde ki ani akusesa nga takunyonyogedde nga lwaki sibanako mwawukana buli omu akwata agage kigambibwa nti n'endongo osooka ogivaamu kiki ekyasinga okukunyiiza n'osooka n'owumula endongo nagezaako okukola nzekka ate n'ekirala Sudi wali omusajja amuyita Sudi yali manager wa Tiga Henry Tigan yankubira yali mu America ebiseera ebyo nga yakawukana ne Tiga nekirabika nangamba nawulidde mwayawukanye mu Dream Girls nze mbadde njagala batwala nengambako omu ku bo nemugamba nze sijja bisobola bulungi gwe onsingako kuki magezi mukwasaganya ate bwe yamukwasaganya yakomawo nga asayininze yekka ne batwala ye yekka nangamba I'm sorry you cannot sing so I have to do this sokoleke omwala gwokonekitinze n'oli avaayo asayinize naye akugamba gwe tosobola kuyimba naye nga mbadde muyimba mwenna bwati bwe yangamba nangamba you cannot sing
kibiina kyeyo company kye yamusayininga Sudman nyini yes Sud Entertainment muwala kyoyo awo mumanyi nenga bachali bange sogera mbubi but I'm saying the truth bwato bweyangamba kati nanjako kiri nti nsobola okitegeera kyakuluma kitya kyanuma nnyo ne ate nne nakiraba luvannyuma nga maze okuba hiti yange nenga mwana omudde ntaliyo lwaki oba on discouraging in fact muntagingire omuwala eyava mu Dream Girl n'agenda mu platform naye kituufu kiri bano abalayi bagenda mutagingira mumanyi bagenda kuwandiika erinnya mumpandiikire awo erinnya tumanye ensonga lwaki yagamba nti tamanyi kuyimba ebintu bya gurupu bino abawala omu ayagala beera n'omulala ayagala beera wano okitegeera ati nze nabeeranga Newto eva nga nze ndi awo wakati naawe oba waliwo ekize nze ngamba ndaba bulabi nagwe tofayo kye bakuwadde kyogenda nakyo nze nga kyengenda nakyo kati okoowa waliwo okoowa noga kati nkooye oba wali ogyewulira nze nali muntu mwangu nnyera kankubulye mu Dream Girls Eddie awasinga kwagala nze kuba nali mwangu like nga ndi fane like nga ndibona mutonga ekize nkikubawo bukubi nenga nze wabula enjala numa nga kyenjogere oba okitegeera teweekweka naye bino ebya kale tekyampisa bulungi ekyali wange to discourage me kyali kibi yandiŋambye nti naye oyagala kangezeeko nkuyigiriza wakiri olemererwe naye ng'akoze eki nga nzigiriza ate n'oli ogenda okukubira ggwe yali era akulabyemu omuzinzi simanyi oba lwaki yatuukira ku nze kati ate nemmala nenkuba hit ate kolabo nga kakati okomawo otya n'ogamba kanzireyo mu kuyimba because waliwo bikutamye ng'obivuddemu nkomawo actually n'emboozi siginyumyanga nali lubuto olw'omwana wange first born manyi omwana wange mu Nigeria asooka tewali akimanyi omusajja mu Nigeria my first born is a Nigerian she's a Yoruba wamugjawo omusajja ngonnyonnyola nti anna eno igenda kunnyumira eno esho gye nsoose okukyogera ekyo amiina kakati omwana wange oyo nzija n'olubuto ndeka omusajja oyo emabega nzize waka nzaale nzireyo kati mukwano gwange ndyamu olukwasigala nani n'omusajja era bwano mu music mukwano gwakuliddemu olukwe ofunye omusajja era mukwano gwakuliddemu kakati omuwala oyo era nejali amanyi okunkubira oluti naweereza message naye gwe lwaki tonvaako ndogo ogenda kunzita sikuloganga sweet yakubira omusajja kate kati alowooza omuloga anti ebizibu byamuyitirirako nga bwomanyi nti katonda ono sifala kitegeera naye nze nanyiiga sijja kulimba I'm sorry to say nti nsagala kulimba nti no namusonyiwa naye nyagala okivaako nekyagaana but nakita kakati nzija ndi lubuto nkugamba omusajja omwana disappointing nze oyo n'omusajja disappointing nze nga sikyasobola kuddingana na musajja oyo nga abadde nekyali wange nenkita nenzaala nga ndi singo wabakwata lubona kugina emitimbagano ejajja nga buli kimu nkiraba ku social media bali bonna nenkubira omuwala nemugamba mwana sitole ekyatookoze otya nga olikyali wange teyandibadde ggwe njukira kakayimba ka Kenzo sirikeerabira yaŋŋamba samusangako kapande gwoba olabona omusajja oyinza omugaana nga yazze ku ssente zalina fenna twamwegombagomba dda mukwano gwe yakigamba kakati ate ye mukunkubira nga afuna ebizibu tajjukira nti yaŋŋamba ekyo ekigambo kitegeere samusangako kapande kati aŋŋamba akakagambo ŋŋamba olwempulira kakayimba nga bannaye tufudde mwana yaŋŋamba akagambo naye mune teyamala naye na mwezi nebawukanirawo naye nensigalawo nosaddayo mpaka kati kati yeyo heartbreak gye nali nayo nokoza omwana nga single mother obadde ne kati goli naye mwana wange ndi naye gekyoba omanya naye agenda ewaabwe alabeyo adde tagendangayo naye ngaomusajja omuwuliza ye twogera kuba yamulabirira alina emyaka ng'emeka kati ane mwana 12
agenda alabe kubeewa kati mbale njakunyonyola okufuna bidi okukuba endongo najja ne heartbreak eyo n'obusungu sajja akumenya omutima mukwano gwa kumenya omutima kati ngambeera ku Monster Studio ebyo bye bagamba nti nkuba amasadda biki obwenge nga stress gye nnina nno era bwe weetegereza oluyimba lwa Zero Distance ne Dance Overnight si bwe nti bwe nfaanana kituufu nali nzigwawo okitegeera nga nina ekintawaanya namala ate we nakuba oluyimba maama negamba Katonda bannaye teyeerabira bantu be ne bitereera wadde kale bimala nengiramu nesiddangayo eringa gye watandikira experience ye ey'okunywa enjaga omulundi ogusooka yali etya enjaga eyo nagiyigira eyo bweru eyo gye nagenda okumitinga oyo omusajja naye si yaginjigiriza sijja kulimba omumanyi ezo ensi era abantu abatwala abaana nga bomanyi onamubeerako nnyo byagalagala bingi nga bomanyi kale ebigurupu ebintu binatandika kati obudde ntusobola givaako sikyakozesa njaga wagivaako gwe kati no kankubira ate nno kibanda nakitegeera nokitegeera nakiwulira nokiwulira kimusanyusa bambi takolagana nanjaga naye akakoolako muli banywanyi akakoola akalya talina tabbu gwe tokalya siri akakoola mukwano kale tugenda tutuukayo eyo okuba 00 ani agiwandiika ani producer mu kaseera ako ebiseera ebyo ye Monster Studio eyo era Ronnie Banton respect to you man nanyini studio eyo era kyaliwo producer yali Nashwanda eyawandika yali Derrick Benz respect to you Derrick Benz Nashwanda mu kaseera ako mukwatagana ennyo ne batuuka n'okugamba nti oba ye mwami twakwatagana bagatta ennyo endongo ye yatugatta mu llo tewali kirala era ye yatwawula endongo yebaawula ebaawula etya nga mwali mukubyo nnyo wakubaawo 00 n'okuba dansaba mu kidongoto eyo nayo yali mbi I respect that era bambi am producing ennyimba ennungi I respect that naye kale bikyagenda bulungi ne twawukana nga bomanyi olaba munnayo yawukana ne muganda ogwazaaliba naye agenda mu America n'akulekawo n'obeera wekka kati ate munnayo omuntu gwotazaalibwanga naye wekiba kizze okita so 00 eno ekuba akajjiko mu music industry oyina ebintu bye wagifunamu tangible things zogamba nti nno kino nakijja mu 00 wano natukola 00 ebintu bwe bityo bingi nnyo biri mu famire yange tosobola bishyalingako naffe biri mu famire yange era famire yange kimanyi gyeri nayo enenyumirizaamu olina byogiteereddewo byo nga bya music nga bivudde mu ndongo mu llo ogikuba olwo oli yagamba nti tomanyi kuyimba musisinkanako mu kaseera ako tusisinkananga naawe netwebongako mu llo ate by force kubanga si lutalo kanterezeemu nawano eno kubanga kannyumidde nze nno ndaba nze sikyawa at least nkubuuza n'ogaana nengamba munaye agaanye olulala sijja kuddamu mubuuza so ali mu mbeera akiye simanyi ate oli omulala simanyi buli omu alibibye ekyemmanyi bandabira eno nange mbalabira eyo naye nga kyemmanyi gye bali balisted omala okuzaala omwana oyo omukuza nga singa mumala tofuna musajja mulala wabirekeraawo anti bwe nafunira taata w'omwana oyo bye mwalaba ku mawulire ne munzaala owokubiri omwana munnauganda naye n'omukyawa tetwakyawa tesamukyawa ebyabaawo mwabiraba kati nobeerawo nga tolina musajja waliwo bitatambula embeerawo bwento nja kufuna of course but it's never too late like tewali like it's not a must nti nokubeera n'omusajja omanyi obulamu obeera nga wali obaddeko n'omwagalwa n'obulamu okubeerawo nga tolina mwagala bwe kiwulikika anti era nga bwogambye nti nalinako omwagala byonna mbirabye kati kanjira nindamu tewali kyesitalabye udde kye Anita udde bugenda togampeddeyo
nkoye nnyo si kyeŋŋambye naye adde ofuna muko ne tusamba gawuni nga tukyali amaanyi gakyali jafuna naye si kati tannajja bw'aba nga musajja azze bisanji ki balina obeera nabyo ebyo bintu byo byekolanga byo siyinza kugamba nti kati njagala musajja bwati no love ejja automatically nina presenta agwenkola naye bamuyita Dante Daphne Kateregga muwala naye yagamba omusajja alina obeera nga muwanvu ng'alina ekirevu tufudde kati wembuliza kati gwe alina beera atya nze siriiko ebyo Katonda gwanampa gwe njotwala oba mulema oba yagolwege ate oyinza okwagala omuwanvu ow'ekirevu ate n'akulagirako bwerere nabo sente alina okubeera zo ng'azirina sente buli muntu yenna yeetaaga sente gwe tolina mwawo sente namuwa neeno naye nebwe lwa 10 tosobola kuzibya lunaku nga tolina sente mu nsawo kyogamba neneekaza nenkere nejekya nga nyambadde bulungi ngamba Anita nno munnange ate byakujja kwambala bulungi mbwe era nsobola okugoba ongawata kyenjagala mu musajja si kujja mbu nawe sente ze sibaleko zakanyama no I beg my friend nze manyi Katonda yamanyi enewe ite wakati aneo utandika otyo mukwana ite yoko akafanya onkwana nongamba how are you I like you you're beautiful you're this and that sibe mtu mtulimba awo ne weemuula mukaawo nombuuza ereeta mannya ki olabye ndi sente wowe mama awo soka nteekayo ku kutu gakyagamba byayogera ndokala butayisobeeramu omulamwa naye bino nange mama ngafunye ekizibu nagakala ogenda kukola otya vaako gwe njagala genda mu saluuni otuuka bulungi nagamba nze nno okwagalira munnakyo bebi nedda baddiya buli muntu yenna yeetaaga akasente bambi akatonotono okay tutuuke ku Fangon Alien Skin atandika okuyimba mwaka nga gumu n'ekitundu emabega kwebiri akuba ennyimba ez'amaanyi awo zikwatayo ateeka concert Alien Skin omuwulira budde ki otandika omuwulira nti Alien Skin tuli mu 2024 nze Alien Skin yakubira City ya Danger we namutegeerera gwali mwaka ki si mwaka guwedde kati wamuwulira nange namuwulira kwate kugenda kwebuzaabuza mbunze nali olubuto lwa mama bati wano nga guggwako awo December wagikubira nange we namutegeerera wennyini awo era nga boogera agenda malako gundi agenda vaako era yagamba olowooza agenda ggwa leero nniga mukwatagana mutya ani anoonya munne nze namunoonya akasimu n'okamera mukubira nti nze Anita kamukubira nagenda direct ku Fangon wali ogimanyi naye simanyi iyo nina gaayo omugwe nakubira twesanga ku TikTok nga wa Fangon omu ku basoja ba Fangon ne mugaba biri bitya njala kusalako ku Kimenke nga bumanyi biri bityo ndabulamu byaleeta ntwala kaguddeyo nangamba Diva ankubireyo ko omuntu ogendeyo olabe namukubira nemugamba bakubidde nangamba nensoka nentya nenga nego bagambye nangamba bakimanyi nti ogenda nti oli mukkubo tagenda nengenda nemusanga nenjogera naye natukira ku nsonga otuuka ku geeti awo kubangi manyi ebeera nziggale bw'ogigula bwoti wabeerawo abo abaliwo nakubira oyo kyali wange n'abakubira n'abagamba Diva ajja ali awo ku geeti atuuse bamuggulirewoko ne banzigulira nenyingira nga waali nga bonna we bali saakwekaya nemuliiramu omanyi abawala basinga tebaagala basereebu nti lwakuba nti faane oluusi baba baagala birala nga bumanyi natuukira ku nsonga okitegeera nga njagala kukola nemugaba bro gwaliko ki akasanyalazi meme mbusitinga ndi bulala tufa tuswala tuggwawo nantunuulira bwati nagamba kale ingira studio yawo konze yeyo omulyango guliwa awo wennyini awo
sala zokka nambuuza kwoli ne mga kwendi yingira kozi yali tachi expecting like okujja ndowooza kale nga bomanyi nabulamu nga abantu basuubira oba nagwe eddalo oba ndi mu kyalo naye nakunoonyaako ebiseera emabegako awo nga sikufuna era abantu bannange ndi bulungi baddiya sirina ttabu era bambi mundaze nnyo laavu wano wenfulumiza oluyimba like wanjagala nnyo kubanga welcome you have welcomed me nkirabye mu studio experience yali etya oli naye nagenda nensooka nenkuba freestyle nga taliimu ng'ali wabweru ali ku nkwacco ye najja nawuliriza n'ateekamu n'asiimulamu ebitalina kubeeramu n'ateekamu ebirina okubeeramu ne lufuluma abantu bakulaga omukwano omukwano guno abantu gwe bakulaze obudde buno Anita I think wasemba gulaba ku zero distance toddemu abantu n'oba disappointing era n'obula nedda bannaaye sijja ba disappointing nga kyoba omanya kubanga olaba kibanda abantu bakutteko bannange twadde abamu twadde tetubamanyi gye bali bakuba bugigs bafunayooko ekyataano kyabiri ekyo so tesobola mu disappointing seriously bangambye ennaku zino tokyava ku Fangon anti kati eriringa ye office munnange ate lwaki mbambaawo tusuubireyo projects endala nnyo ndina etomanyi ngenda basabika kibayitaraga oli ayo yalagirwa wagenda n'otulekera Sindi n'atuvugamu awo speed ozze mukomawo mujjawo nze sijja kujjawo bantu actually ekyo ekintu mulina n'okukivaako ekyo mulina n'okijjawo nti gundi azze kujjawo gundi singa tukwataganya nawamu singa tuli wala lwaki Sindi temukola nayo naye simanyi sinaba kukirowoozaako nga bwomanyi neyogerako ko naye olabe kyala si mubi njakwogerako naye bataawo ne zijjawo nakuba ono netugamba so obudde buno senga omuntu avyeva pampalika n'avaayo osobola ani golaba gogamba ono osobola okuba yenna ate nekirala era nga njagala na musajja nze tuŋŋamba basajja bayinza okutta naddala abafunayo musajja gwowulira kati kagambeyo mu janero gy'oyimba King Mike asobola okutta muyimbi ziza bafana akutta muyimbi ani awo omulala awo gwe kankubulire bwe nti yenna awulira nti asobola okukola bato nange sirina tabu tusoke tukwe ate nze nno kankubulire nze sikola n'ebyo smart hustles ebyo wololo walala nzuukukamba nebaka nenzuukuka nenga kati ngenze kubalaga so King Michael ne bamukuwa omutta sigenda kumenya manya g'abantu naye ajja yenna kakati oyinza okunga nti oliraga mafini ate ne bagamba nti ogenda kukubona ate notandika annange amagye gaba gakulemye oyagala musajja mpoza abakazi nga munnaye tatya kufa jangu ddiya ati onris Anita kyogera okimanyi ate nze neemanyi sebo ne bannyabo omukazi yenna ali eyo nga wewulira endongo gwe tojja abasajja ye baba bajja Anita alidwedde ne bannange amaanyi si mangi goyogezi amaanyi mangi ate era neraga amaanyi mangi nze owulira musiki wange hadiko kati manyi gaba galina obba mangi ani goba oŋŋamba wagenda okuntiisatiisa mulaga tewali energy okyagirina gye wayimbira muzira ennyimba ate eba yalagawa nze nkyali mulamu nzuuno kati eba yalagawa Anna seyo ne bannyabo yoyo Anita Da Diva Anita tulabe wana awaddako alien akulese mbantu ebivulu nakulabe buli gyolaga abantu bakwagala sike kasero tegekirayo ka konsati tugenda kategeka gwe kyoba omanya
tugenda kakuba nange nja kukola ko recording ya kibanda je yamenya nga tukategekera weeks kale 2 kinene nnyo. Tokola bintu ebyo. Tokola bintu ebyo. Gwe kigezese mukole gundi mutekeyo nti Anita Da Diva tukole concert muna zenna abawagizi bange kimanyi munjagala nnyo ate nange mbagala nnyo. Amate mujje. Basewo ne bannyabo Anita ateekeyo. Ekibuuzo. Basewo ne bannyabo Anita ateekeyo. Baba wakuteeka yateekewa sente mmeka. Munajja. Twagala Nambole. Nambole tugireka Anita. Lwaki? Anita. Tubeere bakakkamu. Teri kitasoboka ddia. Nambole tugireke. Tugezese gundi Lugogo. Tusooke Lugogo. Teri kitasoboka era still. Tewali tabbu. Nambole ogimanyi. Baana bayinza okuddeyo ne basamba omupiira. Believe in yourself. Ever. Don't let people put you down. Ate kakati ngenda gibeeramu. Wogambira nti nno ntaddeyo nze ngenda gibeeramu nnyo. Kati mbasagala Lugogo eyo tuba mamwa. Mba njagala nempera ku stage just 30 minutes. Bagenda bakuse. Buli muntu n'agamba kyekyo. Nga ndiko nekibanda ne gudo. N'abo abaddako. Abaana bali omwo mu Fangon omwo. Ozoleya. Sizoleyeza, isobola zoleya. Naye amaanyi ndabwa mangi nnyo. Mangi era nze diva the lioness assassin omupiwalago ogu mu wano eno wahadiko wane Uganda. Tolina kati byokozesa bitamiiza byonna okuleka kawalaji. Walaji? Sinywa walaji. Kyovu kyokozesa? Kyovu. No, I drink like nsonywa whiskey, wine, or like beer. Naye nga walaji simunywa. Bantu bakomplaining ovaako nnyo. Batya? Kyonywa n'oyitako. Di wali wansanze n'ecupa nga ndibeera naye ewafeewa. Antu agamba onywa n'oyitako. Alimba g'olimba. Bakyogedde. Onywayo 2 3. Ebirala wabivaako. Sirina kyenkozesa kirala sijja kulimba. Ate nakengeka lumu like once in a while. N'ogyawo. Bubaka ki bw'owa abayimbi obudde buno? Nze sina bubaka bwe nza bawa nnyo bw'amaanyi bwe mbawa nti balemereko bakube endongo. Bubaka ki bw'owa Iron Skin? Bubaka bemuwa nti mwagala nnyo yeeyongera okunjagala ennyo nange mwagala nnyo. Iron Skin omukyala akwagala nnyo nange nkwagala nnyo. Atusabire concert ate kasitayogera. Iron Skin fube nteekateeka zibeerewo tufuneyo ka concert. Music wali amasanyalaze weegali tiimu zonna weeziri nene ku ssente. Ne ssente tubuze ebigambo mubiwulidde omukyala byonna abyogedde. Olina akatalekeka? Sina byonna mbyogedde almost. Bubaka ki bw'owa bali eri omukyala yakubbira omusajja? Aliwa oyo alina beera ize bibaawo nga bw'omanyi Katonda anyiigamu n'ajja mmalamu. Kati ali mu mbeera ki kuba bw'abeera akwekwasa nti omulo? Simanyi sijja kulimba naye kyabamanya simuliiko ndi byange ddiya. Tokozesanga okuddogo? Siroga kubanga nze tosobola kunziba ssente zange n'ebintu bya kifala. Gwe ndoga byebiki Katonda alemwe ate gojjo naawe siri yungwe. Ekitegeeza yekwasa bya bwereere yafe n'ebizibu bye. Atafa na bizibu naye just agezeeko aneerabire mu bwongo bwe. Yamuzaalamu omwana naye? Atasobola. Oli omwana alina ogwo? First born ataddibwako. Omunigeria. Sebe wanyabo tetujja sukkako ndowooza naye Anita ekibaawo kyonna akacumbali janirize ejje kunoonyeeko ate tuyongera okubuulira abantu ebigenda mu maaso. Ize kwendi nze ekibaawo kyonna kacumbali onkonako bukonyi nansalako. Mubeere bulungi mweraba. Baagala nnyo.